amawulire ge tufuna galaga nti ebyaffe Gaza byolabika byeyongedde okuba nga byenooneka era n'omukisa okuvaayo mu kaduukulu gwandibanga gweyongedde okukendeera ku bitundu 10 akati alabika ali mu bitundu 5 ku buli 10. Ate y'omwizi wa Elite High School egwe mujjukire yajjira mu nnyonyi bw'atyo ku prompati Mukama Katonda amujjuludde. Ate ye amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiso Mufumbiro atangazizza lwaki alina kwesimba mu Kampala ate n'ataddayo Busoga. Yeshe Muhammad Kalanzi bw'atyo owa Diaphragm abamumanyi nga owa Nako atangazizza katambi ke yakola ku bakulembeze abasiramuka mu kaseera k'ebyokulonda. Amanya Shafik Lwanga mugamba mutya banywanyi kansubire nti enkuyege zikyabakubira enduulu. Amawulire ge tufuna okuva ewaffe Gaza bw'ati yasobola okuba nga akwatibwa olunaku olwokubiri ate gandibanga gongedde okwonooneka. Gaza amanya g'amatuufu nga ye Jingo Shafik bw'atyo kikakasiddwa poliisi nti kituufu bamulina era bw'atyo ali wali Katwe. Okusinziira ku Nalongo Kitone abaddeyo mu kaduukulu wamu n'okulaba ku fayiro eno akakasizza bannamawulire nga omwami amanyiddwa nga Julio bw'atyo gwe basobola okuba nga bamukuba ne bamubbako obukadde 10 era Julio yawaaba era fayiro ng'eriko nti Gaza yalagira abaana be basobola okuba nga bamukuba era bwe batyo ne bamujjako ne miliyoni 12 nga bamubbako miliyoni 10 era bw'atyo ng'agamba sente zino zaali za palaso. Okusinziira ku mawulire ge twasooka okuba nga tufuna gaali galaga nga poliisi bwe yasobola okuba nga ekola ebikwekweto mu Katwe era bwe batyo n'egwa ku nnyumba ya Fiiki bwe batyo n'ezuulayo amajambiya wamu n'ebyambalo bya poliisi bakuwa fayiro eri Katwe ate teraga ebyo wabula eraga nsonga za bubbi. Era bwe batyo waliwo n'omulenzi munnamawulire era eyakubibwa wali ewakiso ng'era kikakasibwa nti abalenzi ba Gaza basobola okuba nga bamukuba bw'atyo munnamawulire ono agamba bamubbako essimu era bwe batyo ne bamukuba kata okumutunuza mu ntaana bw'atyo n'asaba bamuwe miliyoni 11 zimuyambeko okumujjanjaba bwe batyo n'ebiseera bye byayonoonye nga takyakola wamu n'essimu gye babba. Okusinziira ku Patrick Onyango yasobodde okukakasa nga Jingo Shafik abaffe Gaza nga bwali mu komera nga bwali mu kaduukulu wali Katwe bw'ati asobodde okuvaayo n'agamba nga Gaza essaawa yonna agenda kujja mu kooti. Onyango agamba nti baadde bamutaddeko omusango gwa aggravated robbery naye bw'atyo omuwabi wa gavumenti n'avaayo bw'atyo n'agamba bati bamuteekeko ogwa simple robbery obubbi obutonotono. Naye Onyango agamba nti ensonga lwaki akyali mu kkooti balinda beewakiso nabo basobole okuba nga bajja ate basobole okuba nga batandikiraawo. Okusinziira ku Nalongo Kitone agamba nti balinze palaso lwanajja mu kkooti asobole okuba nga akakasa nti sente zaali zize. Ebyo tusobole okuba nga tubirinda naye teweerabira nti ye DPC w'e Katwe tukyebuza lwaki abavubuka naddala abaffe Gaza wamu n'abafangoni bakyamutabukidde nga bw'alina okuba nga akyusibwa sinakindi akangavvulwe olw'embeera gy'ayisiza munnaabwe. Ate y'omuyizi wa Elite High School gwe mujjukira eyajjira mu nnyonyi bw'atyo ku prompate oba abasomera mu masomero ga UP ne Umeya kye baayitanga Leavers Party bw'atyo asobodde okuba nga ava mu bulamu buno obw'ensi. Omuvubuka ono amanyiddwa nga Kayemba Trevor Daniels bw'atyo abangi gwe baali bayitanga Mango bw'atyo asobodde okubeera nga Mukama amutwala olw'ekirwadde ky'omutima ogusobodde okwesiba bw'atyo nakkirira ezira kumwa. Abajjukira ebyaliwo kitaawe yasobola okuba nga agamba nti nayagala omwana wange asobole okuba nga yeeyagalira mwaka gwe yamalako nga candidate ate asobole okuba nga ajjira mu nnyonyi naye Mukama Katonda bw'atyo amututte.
ate Alex Waiswa Mufumbiro asobodde okubeera ng'atangaza ku nsonga lwaki agenda kwesimbawo wali Nakawa East addire eyali abaddeyo oba abangi ge bali bamanyi nga Meeya Balimwezo bw'ati amuddire mu bigere anti Balimwezo ayerekedde entebe eri ey'obwa Lord Mayor. Mufumbiro agamba nti ekituufu singa agenda e Busoga tajja kubanga atafuna budde bumala kusobola kubeera nga abeera kumpi ne Parliament, kumpi ne Bank of Uganda wamu kumpi ne State House eri Nakasero anti bibalwanira okuba nga beddiza naye ate wabeera ewala ebyo tebasobola kuba nga babirwanirira ku byeddiza. Alex agamba nti alina okuba kumpi ne Kampala kubanga be bamu ku balina okuba ku front okusobola okuwamba gavumenti eno. Ate abajjukira Sheikh Muhammad Kalanzi abangi ge bamanyi ng'owannako akuba eŋŋumi ku diaphragm bw'atyo n'osobola okuba nga tokyabitegeera. Atangazizza Katame ke yasobola okuba ng'akola bw'atyo bwe yayogera ku bannabyabufuzi abeefuula abasiraamu mu kaseera k'ebyokulonda era ng'agamba nga ffe abasiraamu tetujja kubeera nga oyo tuyimirira naye. Okusinziira ku Seeka asobodde okubeera ng'atangaza n'agamba yali ali kalulu ke Kawempe omu ku baali bavuganya bwe yavaayo n'akyusa erinnya n'ava ku lya Alex bw'atyo n'afuuka Muhammad era yo gwe yali ataddeko essira wabula si Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abasinga we baali basobodde okuba nga bakirowooza oba nga bateebereza. Ebyo n'ebirala tugenda kuba tubikutuusaako essaawa yonna. Nze Shafik Lwanga nkwagaliza ebyo byonjagaliza.